أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. atendebwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutenda n'amatendo ge amalungi era nga majjuvu agataliimu mpeke ya bukendeevu bwonna. Musabanga muwanjagire owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alladhi arsalahu bilhuda waddiini lhaq. Oyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabeera nga atutumira gye tuli okubeera nga atusomesa biki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byeyagala tubeere nga tubikola bisobole okubeera nga bifuuka ensonga y'okuyingira kwaffe ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nga tulaga biki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala tusobole okubeera nga tubyewala, tusobole okubeera nga tuyingira ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo bakadde bange ab'ebitiibwa, saba Allah bw'obulyaza amaanya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwogerwako oli n'asirika oba okumwogerako oli n'akitwala. Mulimu abakitwala balina obujja nagamba lwaki tumusabira buli kaseera. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ensonga lwaki tumusabira, tetumusabira nti alina amazambi ge yakola, tetumusabira nti alina ebyonono bye yaleka akoze, bal tumusabira olw'omulimu ogw'ettendo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabeera nga amuwa ogw'okubeera nga atutuusaako ddiini yaffe n'obusiraamu n'abeera nga yagituusa. Ye ogugwe gwagga ogugwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwa omulimu beera nga agutuukiriza bulungi nnyo, Allah subhanahu wa ta'ala yamugumya n'abeera nga yagutuusa. Kale kiba kya bulyaza amaanyi okubeera nga ayogerwako ne tugaana okubeera nga tumusabira Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Saba Allah asookusaasira ebyengera n'emirembe ku ye na buli yenna amugoberera okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako ensi ye ne tudda oba ne tujjizibwa gyali owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakadde nga ebitiibwa nga tukyali ku mulamwa gwaffe ogwa sabur, odiyo zaffe ezasooka twalaba bintu bingi nnyo ebyali bikwatagana n'ensonga y'obugumiikiriza b'ebitiibwa. Twalaba obukulu bw'obugumiikiriza eri omuddu omukkiriza, twalaba obukulu bw'obugumiikiriza eri omuddu omusiraamu, ntulaba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakirayira n'atugamba nti alina okubeera nga atugezesa, alina okubeera nga atuleetera emisiiba gyonna. Gusobola okujja imma nga gujjidde mu mbeera ya nnungi, imma nga gujjidde mu mbeera ya ssanyu. Kale ebyo ne bino ebigezo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba agenda kubeera nga abituleetera. Nabwe kityo kaali kabonero akatulaga nti tubeere alert, ndoba tubeere bazuukufu nti ssaawa yonna wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala aleeta ekigezo kyonna ky'aba aleese. Kale nabwe kityo ab'ebitiibwa wenna wenna omukkiriza ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakugamba nti tolowooza nti ajja kukuleka bulesittayo otambulenga mu nsi nga weeyita nti ndi musiraamu, nga weeyita nga bw'oli omukkiriza nga takugezesezza. Kale tulayira nagana ajja kubeera nga atugezesa, ng'ayita mu njala, ng'ayita mu kukendeza emmaali, ng'ayita mu kutuggyako abaagalwa baffe n'abatta n'abajjulla, ng'ayita mu bintu bingi.
Allah subhanahu wa ta'ala byabiranga akolaki byabiranga ayogenda wekityo ng'ensonga etukwatako ensonga yakubeera bagumiikiriza ensonga yakubeera bagumiikiriza eri ebyo ebigezo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byaba atuleetedde saba Allah abeerenga atugezesa n'ebyo ebigezo bye tusobola okubeera nga tweŋŋanga ate abeerenga atunyweza wakati mu kugezesebwa tubeera nga tuyuuga tunyweze tubeere nga tubeera ku mulamwa gwatwagalako n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tafuleta bigezo bigenda kufuuka nsonga yakukafuwala kaffe okubeera nga tuyingira omuliro saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tutaasa Allahumma amin. Abitiibwa twalaba nti ensonga ya saburu Allah subhanahu wa ta'ala agireetera mu mbeera oba ensonga y'okugumiikiriza omuntu omukkiriza eteeka okubeera mu nsonga twaziraba ensonga zaali ssatu. Twalaba ensonga esooka fi ta'atillah omuntu okubeera omugumiikiriza mu kugondera ewekityo Allah subhanahu wa ta'ala mu mateeka ge. Ntulaba ensonga ey'okubiri nti obugumiikiriza omuddu buteeka okubeera an maharimillahi subhanahu wa ta'ala okubeera nga ogumiikiriza mu ebyokyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyakuziizaako yani neweerekereza Allah subhanahu wa ta'ala byeyabeera nga akuziiza n'obeera nga ogumiikiriza n'obyesonyiwa n'otabikola oba n'obyesonyiwa n'otabirya oba n'obyesonyiwa n'otabyogera oba n'obyesonyiwa n'otabisemberera nga weekyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyabeera nga akolaki era nga alambika ensonga yonna yonna zabeera nga agamba nti ekyo kiri haramu n'obeera nga okyewala. Kati ensonga endala eyokusatu kwe twaleka oba kwe tugenda okubeera nga twongera okubeera nga tuttaanyaawo basobole okubeera nga bategerekeka bulungi bakadde bange ab'ebitiibwa. Ensonga kye eyokusatu obugumiikiriza muteekeddwa okubeera nga bubeera ensonga ala al-aqdaari llahi al-mu'allama al-aqdaari llah as-sabr ala aqdaari llah al-mu'allama okugumiikiriza eri ebigezo owekityo Allah subhanahu wa ta'ala byaba akuleetedde nga bidde eri omuntu naye nga mu'allama yani nga they cause an intense pain nga bireeta birina engeri gye bikosaamu omubiri gw'omuntu oba nga birina engeri feeling gye bireeta feeling etali nnungi eri omuntu. Kale nawe ekityo okubeera nga tugumiikiriza ebigezo Allah subhanahu wa ta'ala byabakoze ki byaba atuleetedde kisobola okubeera nga kigenda ebinakuwaza emibiri gyaffe oba ntutegerese bulungi ebinakuwaza emibiri gyaffe mathalan Allah n'aleeta obulwadde mathalan Allah n'akuleetera enjala n'ekuluma Allah n'akuleetera accident okugulu nekukutukako Allah n'akuleetera kino ekizo kyabaleese kyebayita kati obugumiikiriza bukuŋŋanira mu nsonga ezo mmeka esatu tugambye mu kugondera Allah tugamba mu ebyo Allah bye yaziiza ne mu nsonga eyokusatu okugumiikiriza ebyo Allah jalla sha'nuhu byaba atuleetedde nga bikunakuwaza birina engeri gye bireeta ku mubiri gu feeling etali nnungi oba okufiirwa omuntu ng'obadde oli mu ssanyu Allah subhanahu wa ta'ala n'amukuggyako n'obeera nga okola ki n'obeera nga onakuwala oba Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga aleeta okutya gy'oli n'abeera nga akola nga kyogamba nti wanabluwannakum min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri as-sabirin. Kati wanagamba nti wanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi njabagezesa ba'dhu min al-khawfi n'ekimu mu kutya yani Allah asobola okuleeta nga kyaleesenga kutya Allah n'akugezesa n'ekito oba n'ekigezo eky'okutya n'obeera mu mbeera mutuufu nga yakazigizigi n'owulira ennaku n'owulira kugamba nga mutuufu totebenkedde kati naye kigezo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga akola ki ng'akireeta sobola okujja nga kati awo tugenda okubeera nga tutambulira biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyo ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa bagikugezesezza nayo oteekeddwa okubeera nga mukkiriza munnange okubeera nga tugumiikiriza n'okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala naddala ku nsonga eno eya aqidaari llahi subhanahu wa ta'ala z'abaleese kuba nsobola ogireta wallahi Allah n'akuleetera nga nawekira kiri ku ggwe bali oba omwana Allah n'amulwaza oba mugandawo oba taatawo naye nga kiringa gye kireetamu tekikumalako emirembe. Allahu akbaru kabira. Mu butuufu ekigezo ekyo nakyo kiba kigezo mu bigezo ebinene.
kale tuteekeddwa okubeera nga tukola ki okubeera nga tugumiikiriza ebigezo ebyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byabakoze ki byaba atuleetedde. Tugenda kubeera nga tulabayo hadithi mpanvumuuko tulabayo hadithi mpanvumuuko eyatuleeterwa mukadde waffe Imaamu An-Nawawi Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharafi An-Nawawi. Omusajja ono Sheikh Nawawi nga bwamanyikiddwa ennyo bamukazaako erinnya lya Nawawi olw'ensonga ensi gy'avaamu ekitundu kyali avaamu bale bakiyita Nawawi. Yatuwandiikira ekitabo ekiyitibwa Riyadhu Salihin, ennimiro z'abalongoofu. Kati mu kitabo ekyo, kitabo kinene, kirimu ahadithi nyingi, kirimu baabu nyingi. Inshallah taala tugenda kubeera tulaba hadithi yabeera nga tutera ku nsonga ya sabru naddala ekwatagana n'embeera gye tubaire tulabako, yani Allah subhanahu wa ta'ala nga akugezeseza n'ekigezo ekikwatagana n'embeera y'obulamu bwo oba ekintu ekibeera nga ekinakuwaza omubiri gwo. Hadithi eno anaabajagadde alina ekitabo ekyo hadithi namba 3 abalina amatini hadithi namba 3. Then abalina sharh ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ojagenda hadithi ya namba 3 nenga ajagisanga ku page 907. Hadithi eyo Nabi sallallahu alayhi wasallam atunyumiza ekyafaayo kino nenga kyafaayo kikulu nnyo, kirimu ebyokuyiga njagadde nkigabaneko nammwe wamu insha Allah ta'ala. Hadithi eyo egamba bweti, egamba nti an Suhayb radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala. Suhayb radhiyallahu anhu atunyumiza gamba nti anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala, yabeera nga abanyumiza yabagamba nti kana malikun في من كان قبلكم وكان له ساحل فلما قبل قال للملك إني قد قبلت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. nti Nabi sallallahu alayhi wasallam anyumya nti mubamu ku mirembe egyatusooka waliwo kabaka eyayina omusajja we nga mulogo. Omusajja oyo yatuuka Allah subhanahu wa ta'ala ng'omanye nti obulamu bw'ensi butuuka bwa kiseera mpaawe kaaga, omusajja yakaddiwa n'atuuka ku mbeera ng'alaba agenda kukola ki, agenda kubeera ng'afa, ng'alaba ekiseera kye kiweddeyo, so ng'ate ye kabaka yali muto ku ye. Kale nga kabaka alaba nga ono omulogo yalaba nga singa anaafa nga tatendeseeyo muntu, mwana wattu kijja kubeera kizibu eri kabaka. Maybe bakabaka bano batula okubeera n'abalogo abababuulira, yani ababalogera ensonga ezitali zimu n'okubeera nga babalambika mu mbeera ez'amaki, mu mbeera ez'eddogo. Kati agamba nti omusajja kabaka Nabi sallallahu alaihi wasallam nti omusajja ono bwe yakula yagamba kabaka nti fab'ath ilay, beera nga ompeerezaayo omuvubuka gulaman muallimuhu sihiru, mbeere nga nkola ki, mbeere nga muyigiriza eddogo, anaakuyamba singa nze mba nkoze ki, singa nnaaba nfudde. Bwatyo hadithi eyongera negamba nti fab'atha ilayhi gulaman yuallimuhu, kabaka naye tiyali mubi, n'abeera nga yasindikayo omwana eri omusajja oyo yali omulogo. Wakana fi tarikihi idha salaka rahibun, naye Allah subhanahu wa ta'ala omuvubuka ono gwe baatuma okubeera nga agenda okuyiga eddogo, buli we yabanga atambula okugenda eri omusamizi okubeera nga ayiga eddogo, mwana wattu kiki yasanganga fi tarik, mu kkubo lye mwe yatambulanga okugenda eri omulogo, yasanganga mu kkubo ayina we yasanganga arrahibu, yani tujja muyita sheikh, omusajja yali abulira eddiini ng'asomesa abantu, ng'abasomesa ebigaana ku ddiini y'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam ati faka'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, mwana wattu omuvubuka yatuula n'awuliriza ebigambo bya sheikh ne bimwewuunyisa nnyo. Bwe byamwewuunyisa,
وكان إذا أتى الساهر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساهر ضربه فشك ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساهر فقل حبسني أهلي فإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساهر. Omuvubuka ebigambo bya Seeka byamukwata mu babiro buli yatuukanga mu butuufu ng'atuula n'awuliriza ebigambo bya Sheikh wabula yeekanga obudde bumuyiseeko eyazze okugenda ew'omulogo okusoma obudde bwonna n'abumala owaki nga agenda okwekanga obudde bugenda kuggwayo bwe baamuwa okugenda okusomerako eri omusajja omulogo. Kale ng'obudde obusinga obungi abumala waki wa Sheikh abijjukira luvannyuma kati bwe yajjukiranga ngadduka bambi ng'agenda ow'omulogo abeeko akuba nga yalina okubeera nga buli lunaku akola ki agendayo so ng'ate newaseeka ebigambo abeekola ki ayagala obbiwuliriza. Kati kyeyakola yafunamu obuzibu awo Allah subhanahu wa ta'ala n'amugezesa era tugenda tuli ku mbeera ya kigezo. Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa naki nga buli watuuka omulogo bw'atuukayo leeti omulogo ng'amukuba lwaki ojja leeti. Kati ensonga yamufuukira ekizibu n'agamba naye ngenda kukola ntya yakola atya nange ngenda kukola ntya ebigambo bya Seeka mbyagala so nga ate noona ajja kunkuba ajja kumpabira buli lwentuuka leeti ankuba. Neyeebuuza ku Sheikh we n'amugamba Sheikh kati n'amugamba Sheikh nkole ntya. Munnange Sheikh n'amugamba nti idha khashaita sahiru bw'olaba otuuse leeti ng'otidde nti omulogo ajja kukuba fakul guba otuuka ow'omulogo mugambe bw'oti habasani ahli ndudde waka ab'ewaka bakoze eki banduyisizza mbadde n'obulimu lumu bwenkola ki bwenkolaakolako gye ndudde waka kumbe akola ki alwa wa Seeka wasooka okubeera ng'asoma. Mwana wattu bw'atyo omuvubuka Seeka n'amugamba nti fa idha khashaita ahlaka saate bw'otya ab'ewaka bw'oba bw'otidde nga bajja kukuba nti otuuse leeti bagambe nti omulogo yakoze eki ndudde ow'omulogo yakoze eki yanduyisiza amakulu ono Seeka nga tayagala bamugambe ayogere waka oba ow'omulogo nti mbadde wa Seeka nga gyenkola ki nga gyensoma. Munnange omuvubuka kyekyatuukawo bw'atyo n'abeera mu mbeera nga wangala bw'atyo bwe yakola mpaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera ng'aleetawo ekigezo ekirala. Fabainama huwa ala dhalik mwana wattu yawangalira ku mbeera eyo bwe yali ng'ali ku mbeera eyo idh ata ala dabba olunaku lumu aba atambula era nga bulijjo yasanga ekisolo azima isolo nga kinene kadi habasat nnas mwana wattu nga kiremeseza abantu okuyitawo kibatomera kyagala kubatta ojja gitwala tugiyite nti oba mpologoma tugiyite oba njovu yesimbye mu kkuba eremedde mu kifo ekyo kyonna kye yasanga. Omuvubuka ono ekiro nga kibalemeseza abantu okutambula kitta buli gwe kisanze. Mwana wattu omuvubuka ono yasoberwa n'agamba naye n'agamba atya faqala omuvubuka n'abeera ng'agamba nti alyawma olwaleero a'lama saahiru afdal amir rahibu afdal lwaleero njagala ndabe Seeka yasinga oba omulogo yasinga kuba byonna yahadhalangayo ew'omulogo ng'agenda nga newa Seeka akola ki nga newa Seeka asomayo. Munnange omuvubuka fa akhadha hajaran n'abaka ejjinja faqaala n'agamba nti Allahumma in kana amru rahibu ahabbu ilayk min amri sahiru faqtul hadhihi dabba hatta yamdhiya an-nas. Mwana wattu omuvubuka n'akwata ejjinja n'ayogererako ebigambo bino n'asaba eddwa n'agamba nti ya Allah owange wekiwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma Allah subhanahu wa ta'ala in kana amru rahib bwibanga ebigambo bya Seeka byansomesa ahabbu ilayk nga byebisinga obukulu era nga byosinga okwagala min amri sahir ng'ebiragiro bya Seeka byebisinga
yani kubyomulogo faqtul hadhihi dabba nkusaba kyo Allah subhanahu wa ta'ala oberengo nzitira ekisolo kino okitte hatta yamudhi an-nas abantu basobola ki tusobola okuyitawo kubeso kitemisozo okuyitawo munange omulenzi faramaha faqatalaha wa madha an-nas bwe yakasuka ejjinja kyo Allah subhanahu wa ta'ala nayisiza ku jjinja eryo ekisolo ne kifa era abantu batandika okukola ki ne batandika okuyitawo fa'ata ar-rahibu omuvubuka fa'ata ar-rahibu n'agenda eri owomuki owaseekawe fa akhbarahu n'abiranga yamunyumizaako namugamba namunyumiza embeera ebaddewo tusanze ekisolo mu kkubo ne kikola bino webiti nesaba Allah subhanahu wa ta'ala n'akikola ki n'akitujjirawo qala lahu ar-rahib seka kyava mugamba nti bunayya anta al-yawma afdal minni mwana wange onsinzira n'okunsinga obukkiriza amakulu omuvubuka ono ebigambo bya seeka yafuna obukkiriza n'atuuka n'okuba nti yeesiga Allah subhanahu wa ta'ala tajja kukola ki ajja mumalira ne seeka kye yatanaba kukola ki kinaba kubeera sigamba nti yali abuusabuusa mu Allah subhanahu wa ta'ala la bali ono omuvubuka embeera Allah subhanahu wa ta'ala okutuuka Allah yani yamuwa fadlu kyekimu Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki mu byengera byawa omuntu yagireetanga fadlu n'agiwa omuki n'agiwa omuvubuka Allah subhanahu wa ta'ala so tekitegeeza nti seeka yali akola nti yali abuusabuusa mu Allah subhanahu wa ta'ala wabula ono omuvubuka Allah yagimuwanga ki yakimuwanga kirabo okusaba Allah n'abeeranga yakola ki n'abeeranga yasobola okubeera nga atta ensolo eyo olw'okusaba kwe eri Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo hadithi yeyongerayo nabi sallallahu alayhi wasallam anyumya nti faqala lahu ar-rahib ibnay anta al-yawma afdal minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubla wa innaka satubtala fa in ibtilita fala tadulla alayya fa in tulita mwana watolese ekintu mwana wange kyokoze Allah subhanahu wa ta'ala atunyweza naye nkwegayiridde singa babako ensonga yonna gye bakubuuza bagenda kukubuuza naye fala tadullu alayya tobaako togeza nonjogera mwana wange kuba embeera kyeyakola abantu bali bakirabangako omwana n'agenda tekisolo ng'ayesize Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'akitta tugamba yaleeta ekyadawo mukimusosya tekibatekola kiti baye batasuubira wakana gulam omuvubuka teyakoma naawo ku kyakutta nsolo omayenga ezubiina akujjira wakana gulam omuvubuka oyo teyakomaawo yuble al akmaha yatandika okuzibula abaki abantu abalwadde b'amaaso al akmaha bakiga wal abrasa nga ne bakiga nabo bakola ki nga abazibe ne bakigala nga abasabireddwa Allah subhanahu wa ta'ala nakola ki n'abawonya wayudawi an-nas min sa'il adawai era nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga ajja abantu mu mujimu ku miswiba abantu gye babanga bakoze ki gye babanga bazinajo Allah subhanahu wa ta'ala n'ayisizaako era ne bakola ki ne babeera nga emiswiba egyo bagivuunukanga makulu batwalanga ebizibu ne baga tusabireko Allah subhanahu wa ta'ala tusabireko n'ekizibu kino Allah subhanahu wa ta'ala n'ayisizaako abantu ne babeera nga akola ki nga bavuunuka obuzibu obwo munnange fasami'a jalisun lilmalik kana qad amiya kabaka yatuma omuvubuka yalina omusajja we eyamutula ku lusegeerya omusajja oyo kad amiya yali azibye amaaso nga takyalaba fa ataahu bihadaya kathira faqala ma ha huna laka ajma' in anta shafaitani yamuleetera ebirawo bingi n'amugamba singa omponya n'onzija kuba omwana yani yali akoze erinnya ng'afuuse sereebu amawulire ne gatuuka ne kuki n'okwoyo omukungu wa kabaka
nti omwana oli awonya abalwadde asabira abamaaso abamatu bonna nebakola kini bawona naleeta ebyobugagga namugamba nti mwana wange bwomponya bino biki bino bibyo namugamba nkusaba bwomponya bino byendeese bino byenagenda kukola kingenda kubeera nga bimuwa faqaala omuvubuka kyava amugamba nti munnange inni la ashfi ahadan nze sina n'omu gwe nkola ki sina buyinza buwonya muntu yenna innama yashfi allahu taala owekibwa allah subhanahu wa taala yakola ki yawonya fa in amanta billah singa okkiriza owekibwa allah subhanahu wa taala da'awtu llah nja kusaba allah subhanahu wa taala fashafaaka allah abeerenga akuwona fa amana billahi taala fashafaahu llahu taala mwana watu omusajja nakkiriza allah subhanahu wa taala omuvubuka namusabira allah nayisiza ku ddwa y'omwana omusajja oyo omukungu wa kabaka n'abeera nga amaaso ge allah yagamuddiza n'awona tugenda mu maaso fa ata almalik omusajja oyo omukungu wa kabaka bwe yaddeyo eri kabaka fajalasa ilaihi kama kana yajlis faqala lahu almalik kabaka kyava amugamba naddayo n'atulanga bwe yatulanga kabaka kyava amugamba man radda alaika baswaraka ani yakuddiza amaaso go yani ani yakujjanjabya amaaso ago ne gawona qala omusajja kyava amugamba rabbi omulezi wange yani allah yakoze eki yamponyeza qala walaka rabbi gairi kabaka yeewuunya nnyo ava amubuuza kyogamba olinayo omulezi atalinze olinayo katonda omulala atalinze mwana wattu omukungu wa kabaka kyava amugamba nti gwe nno tonnabitegeera butegeesi qala rabbi wa rabbuka allah waliyo omulezi nga yandira yandabirira ate nga naawe ye mulozi wo nga si mulala ye allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu kabaka kyamunyiiza nnyo fa akhadhahu n'abeera nga yakwata omukungu oyo falam yazil yu'adhibuhu n'abeera nga amubonereza era teyalekayo kubeera nga amubonereza hatta dalla ala gulami yamubonereza nga amubuuza ani yakuwonyeza ani n'abeera musajja watu bambi bamukuba okutuusa ebibonerezo ebyamusukkako bambi musajja oyo n'abeera nga yakkiriza n'awaayo omuvubuka n'agamba nti omwana gundi yakoze eki yeyansabidde amaaso ga negakola ki negabeera nga gawona omwana nno omukungu ono n'aleeta akabasa fajia birrahibi hatta dala ala gulami n'abeera nga yalagira omuvubuka fajia bigulami omuvubuka ne bamuyita faqala lahu limalik kabaka kyava mu ibunayi mwana wange kad balaga min sihrika ma tubli al-akmaha wal-ablas wataf'al faqal kabaka yasanyuka nnyo mu kusooka yasanyuka yalowooza nti kinti ddogo mwana wange eddogo lyo oyiza eddogo otandise n'okubeera nga osobola nakati n'okugira abalwadde abamaaso n'obeera nga obajjanjaba abali awo yani abamaaso n'obajjanjaba abazibe n'obagira byonna ye kabaka yalowooza nti omwana ddogo ayiza eddogo kumbe kyatamanyi nti omwana yagendanga n'asoma owaseeka n'amusomesa edduwa ez'enjawulo n'amusomesa allah yani n'amusomesa okukiza allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu omuvubuka kyava mugamba nti inni la ashfi ahadan nja sina gwe mponya innama yashfi allahu ta'ala ebyo byonna byonkola allah yakola ki allah yabikola wabula sinze mwana wattu n'amugamba nno ojja kumbuulira gy'obijja ye yalowooza nti dogo nagamba nti asi ddogo ebyo allah yabikola fa akhadhahu n'akwata omuvubuka falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala rahibu bambi omuvubuka bamukuba ebibonerezo ne bimusukkako bamwe abasajja baali bakubi eyonze omuvubuka byamusukkako n'abalagirira nti seeka gundi ye yakoze eki yansomesa ebintu ebyo fajia birrahibi faqila la omuvubuka bw'amala okulagirira seeka gyali seeka ne bamuleeta ne bamubuuza ne bamugamba ssebo olina okuva mu ddiini eyo gy'olimu olina byokola olina okubivaako ojja bivaako seeka n'agamba mulimba kabaka munnange
ngadda ku seeka ng'akuba, ngadda ku mwana ng'akuba, ngadda ku gundi ng'akuba, nga bonna bagamba bakole ki? Bave mu ddiini eyo gye balimu ey'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, basinze ye. Nga nti irji' an diinik, beera ng'ogivaamu eddiini eyo gy'olimu okkirize nze. Fa aba, seeka bwe yagaana, fadaa biminshaari fawudia alminshaaru fi marfiki ra'sihi, fi mafriki ra'sihi, n'atumya omusumeeri kabaka oyo n'agamba basajja be, fashakkahu hatta waka'a shikaahu, bambi seeka n'abeera nga musajja wattu osajja kyalagira, ne babeera nga bakwata omusumeeni ne bamusala okuva waggulu nga baiva ku mutwe mpaka wansi, ne bamusalamu ebitundu bibiri. Astagfirullah. Tuli ku nsonga ya bugumiikiriza, temwerabira, tuli ku nsonga ya buki? Ya bugumiikiriza. Bakwata seeka bamugamba va mu ddiini n'agaana, bamugamba va ku Allah, gamba Allah taliyo, bamugamba gamba nze kabaka, bamugamba gamba nze Katonda. Seeka agaana. Bw'agaana n'akwata seeka n'atumya omusumeeri, ne bamukwata ne bamusala okuva waggulu n'omusumeeri. Can you imagine? Allahu akbar kabira. Ofundako ejjambiya yandibeera kale, kuba ejjambiya basobola okukutema emirundi nga webange badde esala bulungi n'obeera nti ovuddewo n'ogenda, naye omusumeeni basala kuku amanyi kibayita omusumeeni. Allahu akbar kabira. Kintu kigenda mpola, tekisala, kigenda mpola. Obulumi kati kubamu obulumi obwo yawulira okukusala okuva mu mutwe mpaka wansi. Tuli ku nsonga ya bugumiikiriza. Naye seeka n'akola ki? N'abeera nga yagumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugumya, n'agamba oba munzita munzite, naye sijja kukola ki? Sijja kubeera nga ngamba nti gwe Katonda, sijja kubeera nga ngamba nti ye gwe Katonda, sijja kuva mu ddiini yange gyendimu ey'okukkiriza ekiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Munnange fashakkahu bihi, n'abeera nga kisajja kya mutima ne kimukutiramu ebitundu bibeka? Ebitundu bibiri. Thumma ji'a bijalisi, n'abeera nga yatumya omukungu we eyali amutuula ku lusegere. Jalisi malik fakila, n'abeera nga amugamba nti irji' an diinik, sebo ndowooza otabe kyenkoze oli, bw'oba okitegedde era ng'okirabye, nkusaba kimu, gamba kimu nti eddiini ogivuddemu, eddiini gye mwayingidde gy'olimu. Fa aba, munnange omukungu we n'agaana. Fawudia alminshar, oyo naye n'akola kyekimu, fi mafriki ra'sihi, n'abeera nga naye yamusala. Fashakkahu bihi, n'abeera nga yamusala hatta waka'a shiqaahu. Thumma ji'a bigurami, yamusalamu n'amusalamu bibiri mpaka yena bwe yakola kifu yakutukamu. Thumma ji'a bigurami, n'abeera nga yatumya omuvubuka ono omwana kalusambulira. Fakila la, n'agamba nti baliwo balabye abaabikusomesa, olabye kye mbakoze nti nkirabye, kale nti naawe irji' an diinik, va mu ddiini eyo gy'omwayingidde. Fa aba, n'omuvubuka n'agaana, n'agamba oba nange onzita nkola ki? Nange nzita. N'agamba gwe sijja kukola kye nkoze bali, gwe kye ngenda okukola ki kino? Fadafa'ahu ila nafarin, n'abeera nga yamuwa ekibinja ky'abakungu be, min ashabi, mubamu ku bambo waabe. N'abagamba nti idhhabu bi, mukwate omuvubuka oyo mumutwale, ila jabalin kadha wa kadha, ku lusozi gundi ne gundi. Faswa'adu bihi jabal, mubeere nga mulinnyisa omuvubuka oyo olusozi. Fa idha balagtum dhirwatahu, bwe mutuuka waggulu ku kirayimakisi y'olusozi olwo, yani nga mutuuse waggulu ku ntikko, waggulu olusozi nga mutuuseeko. Fa in raja'a an diinihi, bw'anaafa mu ddiini ye, bw'abagamba nti bannange empondoose, eddiini ngivuddemu, Allah si kabaka ye Katonda wange gwe nsinza, mubeere nga mukola ki? Mumuzza. Wa illa, bw'aba agaanye, faturahuhu, mubeere nga mumukwate mumukasukeyo wansi, akole ki? Agwe wansi abetenteke. Fadhahabu bihi, nabo tebaali babi, nga bakwata muvubuka nga bamutwala. Fasa'adu bihi, mwana wattu nga bamutwala waggulu ku lusozi. Fasa'adu bihi aljabal, ne bamukwata n'amutwala waggulu ku lusozi waggulu.
bubatuukayo omuvubuka faqala omuvubuka kyava agamba nti allahumma kfinihim bima shi'ita ti allahumma kfinihim bima shi'ita njiddamu edduwa eyo nkulu nnyo allahumma ikfinihim bima shi'ita kanjiddemu ogusembayo allahumma ikfinihim bima shi'ita nasoma edduwa n'agamba nti ayi allah nkusaba obankolereko bammalire nga bw'oba oyagadde yani bankolereko nga bw'oyagadde yani allah bantaaseeko engeri mu busobozi bwonna allah bw'osobodde okubantaasaako allahu akbar kabira allah omanyi kye yakola farajafa bihim aljabal fasaqatu wajaa yamshi ila almalik allahu akbar kabira fajarafa bihim aljabal allah subhanahu wa ta'ala nabiranga olusozi oyo yalukola ki yalunyeenya neyenyenya fasaqatu bo ne bagwayo muvubuka n'asigala waggulu wajaa yamshi ila almalik najjiwa kabaka ng'akunnumba ng'ali yekka faqala lahu almalik kabaka kyava amubuuza ma fa'ala ashabuka babadde ki bakoze ki benakuwadde babadde ki kyekibatuuseeko faqala muvubuka kyava mugamba nti towemenya kafanihim llahu ta'ala allah abamalidde abanzijiddewo kabaka yawulira nga omuvubuka atata amujoza okukamala fadafa'ahu nabeera nga yamukwata n'atumira n'ayita abalala n'abagamba nti ila nafali n'amuwa abasajja abalala abakuma mu lubiri min ashabihi faqala idhhabu bihi mukwate omuvubuka oyo mu mutwale fahmiluhu fi kulqurin alkurkuri wasaqatu bihi albahr n'abagamba nti fahmiluhu fi alkurkuri alkurkuri libeera lyato eddene as-safinatu al-kabir lyato nga ki eddene bayita kurkuri oyinza giyita emmeeri sawa zino nga bwe kiri emmeeri eriwo ebitu naye nga amaato agabeera nga biseera ebyo amanene ga dozi ge baakozesanga aba mumukwate mumuteeke mu lyato mugende naye bihi al-bahr mugende naye ku nnyanja fa in raja'a an dinihi omuvubuka oyo singa anakkiriza nti eddiini gyalimu agivuddemu mumukomyewo bw'agaana fakidhifuhu mumukwata mumukole ki mubeere nga mumusuula mu nnyanja fadhahabu bihi faqala bwe bamutwala ku nnyanja nga maliza gamba nti allahumma kfinihim bima shi'ta naddamu edduwa yemu naga nti ayi allah bankoleleko nga bakoze ki nga bw'okusiimira nga bw'oyagadde fankafat bihim as-safina faghariku allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga eryato yaliwunzika upside down ne beewunzika ne bagwayo n'abamumalira bonna ne bavaayo ye nadda ku lyato allah yavunika eryato ligenda okudda yalivunika nedda upside down bo ne bayiikayo ne likomawo n'omwana n'asigala mu lyato yekka n'avuga eryato nadda ku lukalu mwana wattu wajaa yamshi ila almalik n'agenda eri kabaka n'amugamba nti faqala lahu almalik ma fa'ala ashab bakoze eki bali luddawa n'amugamba nti towemala byambulago kafanihim allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala akoze eki abamalidde nabi sallallahu alaihi wasallama amugamba nti omuvubuka kyava agamba kala omuvubuka kyava agamba faqala lilmalik omuvubuka kyava agamba kabaka innaka lasta biqatili tosobola kunzita hatta taf'al ma amaruka okutuusa nga okoze byenkoze ki byenkugambye ma amuruka bihi okutuusa nga okoze byenkoze ki byengenda okugamba bino bw'onooba obikoze ojja kukola ki ojja kunzita kabaka kyava mugamba nti maahu kyeki kyoyagala nkole qala nvuka n'amugamba nti tajma'u nnasa nkusaba kimu beera ng'okuŋŋaanya abantu fi sa'idin wahid wakuŋŋaanyi mu kyererezi wataslubni ala juz'in
onsibe ku miguwa thumma khudh sahman min kinanati oberenga ojja obusaale yani mugundi yange thumma dha'i sahmi fi kabdi alqaws thumma qul bismillahi rabbil ghulami thumma irmini mwana tunamugamba nti kunganya abantu oberenga obagamba yani bomala okubakunganya onsibe emiguwa okwata akasaali ku busaali bwange ogimu akasaali kamu osome ebigambo bino ogambe nti bismillah nsoose kusoma erinnya lya Allah rabbi gulami omulezi w'omuvubuka ono thumma rumini oluvannyuma okole ki oluvannyuma okasuka akasaala ako mwana wattu ojja kunzita bw'onooba okoze fa innaka mazima idha fa'alta dhalika qataltani bw'onooba okoze ekyo ojja kunzita fajama annasa fi sa'idin wahidi kabaka nakunganya abantu nga muvuka yamugamba wasalabahu ala jidhin namusiba ku miguwa thumma akhadha sahman min kinanatihi najjo busale mukagundike tuwenzo yita akasawo thumma wada'a saham fil kabdi nakwata akasale nakateeka mu yani mu mutego ogwakasale alqausi thumma qala bismillah naga bismillah rabbi gulami naga mantin nasumid eduanga muvuka yamugamba thumma ramahu walfanyana kaska kasali fawaka as-sahm fi sudighi akasali kamfumita wa asudighi yepate wakati weriso namatu aweka kolachi weka kuba Allah subhanahu wa ta'ala nabirango muvubuko oyo fawada'a yadahu fi dudihi famata mwana wattu muvubuka Allah bwatu nakolachi nabiranga yamujjulula faqala an-nas abantu bamala okulaba ebigambo ebyo amanna bi rabbi gulami bakkiriza katonda w'omuvubuka ono nabagamba fena tukoze eki tukkiriza tusiramuse fa'utiya al-maliku faqila lahu kabaka bwe yamutuukako ne bamugamba nti kabaka olabye biguddewo wayagadde bantu butasiramuka baliwo baserwa abantu butasiramuka naye ate bonna bakoze eki bonna basiramuse mwana wattu kabaka kyamunyiiza nnyo n'akola ki n'asima ekinnya n'abeera nga abantu abo yabakwata n'abakola ki n'abeera nga abantu abo yabakwata n'abayokya inshallah ta'ala hadith eyo ojagisanga mu muslimu rawahu imamu muslimu inshallah ta'ala eri ku namba muslimu eri ku namba 135 eri ku namba 135 naam tujja kulaba video ebyokuyiga ebiri mu hadith eyo lwokuba nti wanvuyemu ko hadith mpanvu tugenda kulaba byakuyiga ki ebirimu ku mulamwa gwaffe gwe tuliko insha Allah ta'ala ku audio zaffe ezinaddako biidhnihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.